tugenda kusamba ttiimu ekozesa omupiira obulungi. Ekyenjawulo omulundi guno nti bwe twali mu Angola twazannyo nnyo ku break kubanga twa defendingira nnyo mu middle field bwe twafunanga omupiira nga tetugenda n'abantu bawera mu hafu yaabwe. Awulidde omulundi guno tugenda kutandikira ku front foot. Luli twalina obba respectinga nga tetumala gajja nagalaale. Tulina okubeera careful this time nga tumaze okulaba bwe basamba because now this man is a very good centre back, uses the ball very well. Kiba kitegeeza nti bwe baba bakukozesa bulungi bali abali mu maaso babawa extra man bwe baba n'omupiira with numbers. So kyetugenda okugezaako okukola omulundi guno kugezaako okustopinga bano ba centre back abalungi okusamba. Kitegeeza bwe tunaba tukoze ekyo omulundi guno tujja kubeera n'abasambi bangi mu final third.